Lutalo lwabukuza baana ku masomero Solomon Kampala katono ye ajemere ddala nti somero siriddako newe mu nkuba so nga ate ye Felistan Superstar akanyabo mujjukira bulungi nabyo abyengenda okubeera nga mbategezaako ye Brennan Baby TikToker sijja balimba amaziga nakati gaagano ogalaba ali mu gayungula agenda kuba nkuwa details oli ku Viki Exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much bamikwano for subscribing and keep on subscribing if you're new on this channel. Wonderboy UG of Viki Exclusive, please kindly subscribe, and after subscribing make sure that you turn on that notification bell buli kyetteekayo ojja kuwatch funa abutserevu kansooke nkusabe mukwano video eno gimpere like ka video kampere like kasobole okubeera nga oba oli awo katambula. We are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products. Bakugamba nti bagenda kuba bakujjanjaba omwaka guno nga bakozesa eddagala eri obutonde emmere yaffe eya bulijjo omuddo n'ebimera ebyenjawulo so nga bano bakugamba nti eddagala eri abwe balyekenneenya bulungi era nga bano balina n'olukusa okubeera nga bakujjanjabisa habo Anti-National Drug Authority yabawa olukusa olwo. So Dr. Richard Senjobe omusawo omukugu okuva mu ba Biva Organic akugamba jangu akujjanjabe gwatawanyizibwa ulcers gwatawanyizibwa abakyala enseke mu lubuto ate n'endwadde zonna ez'enjawulo asonga namwe abaami yabakoleddeyo ke bayita ka wake up call kanono nga ke kakuyamba ogogola emisuwa n'ofuna ekitiibwa mu kisenge ky'amaka go. Kwesaako omukyala akugamba nti yakukoledde gift organic cream kano nga kazigula olususu lwo nobeera nga oshanananga bwe kyabanga mbuto obwo nga bazadde bo oba oli awo bakyalabirira olususu lwo. Ajati Kaloddo akugamba nti musomi wa dduwa wewe nayagala okubeera nga akulombera edduwa genda abeere nga akuwa edduwa ey'ensonga. Guno omwaka gwa mikisa myerere, guno omwaka si gwa kusiraana bannange oyokola ku passport visa oba butuuze mu nsi ndala ne process ekyawanvu ya Hajati Kaloddo akugamba nti agenda kukulombera edduwa ey'ensonga process eyebeere nga eyanguwa mbunambiro so nga nawe anoonya omwami oba omukyala onoonya mirimu gitaataaganya byonna ebizibu ebyenjawulo mu contactingeko ku namba ejula mu kabokisi akablaka kuli Hajati Kaloddo omusomi w'edduwa. Nkale katwolekere mu story nenga sinaba kujolekera mu katini nnyo akankusabe onfollowingeko ku Facebook page yange gye bayita Viki Exclusive liking akero onfollowing ofune updates okuva ku sides zombi. Nga we tukyali mu lutalo lw'okuzza abaana ku masomero njogera kufa abazadde ffe nga bababi babobi n'abazadde abalala abali eyo abalina abaana bemulwana okuzza ku masomero. Kati Solomon Kampala bamusazeeko enviiri ndowooza yabadde asuubira okuba nti engeri gye yawangula ku award mu ibaz eza fashions oli awo kinamwanguyira okukola erinnya lye litambule nga ne ku ssomero oli awo aliri bright nnyo. Kati enviiri juzi mabega nakola video nenkugamba nti esimu bagimujjako asobole okubeera nga concentratinga ku bitabo n'olwaleero bugenze okubeera nga abuwungera olunaku olw'eggulo nga enviiri za Solomon Kampala ziri ze mumanyi obulungi ezawangula ibaz award eya fashions nga munnange tezikyali ku mutwe. Kati nno teyabadde yekka ne mwana muwala Felistan Superstar kanono nga akaana kawala ka rapa era nga nako kazeeyo ku ssomero olunaku olwaleero olwa Monday. Olabidde story eno nga ziri ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa January oba omwezi ogusookera ddala mu mwaka 2022 olunaku lwa Monday. Kati Solomon ye amaze n'abeera ng'oba oli awo agonda akosaako batobe bonna family ya Kyagulanyi of course mwena mukimanyi bulungi nti baana bato balina okubeera nga abakakkalabya emirimu gy'okusoma such that banoonya future entangaavu. Jjukira nti family y'aba Kyagulanyi yonna y'abantu basomi newankubadde abamu ku bo abazeeyo kusoma bukulu. Juzi wano daddy waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakabeera nga afuna degree ye yakatikkirwa recently wano akosaako ne Baby Kyagulanyi Ssentamu recently naye yakabeera nga atikkirwa. So tusuubira okubeera nga tulaba mwana mulenzi Solomon Kampala kozi nti ye mwana omukulu mu family y'aba Kyagulanyi naye okubeera nga atikkirwa mbwangu ddala. So nga ate ye omwana omulenzi TikToker ow'amaanyi era nga y'omu ku baamenya record ku Instagram lwe yakola
kola live omanyi live ya Instagram teringa live za Facebook YouTube nabisigadde eri very hard njogera ku mwana mulenzi Brennan Baby bannange ebya Brennan Baby kambitandike ndoza bwenti akulukusiza amaziga musajja watu bwajjukidde nti oluvannyuma lw'okutuula ewaka emyaka 2 era neyegulira erinnya mu nsi yonna ng'ayita ku kibanja ekya TikTok nakola ebintu ebisanyusa bato banne era n'ayitimuka nnyo akubye shows ku TVs ez'enjawulo kye tusobola okuyita media tour mu kabanga akatono ennyo kajoiningidde TikTok mwana mulenzi Brennan Baby ayozeza ku munye era ng'ono bambi ekimukabiza not because nti atayagala kuddayo ku ssomero abadde ayagala okubeera nga addayo ku ssomero wabula bw'alowoozezza ku butya bw'agenda okumala akabanga nga takola videos ez'oku TikTok ajjukira nti esimu agikwasiza muganda we asobole okubeera nga agiddukanya okuva n'olunaku olwaleero Brennan Baby agenda kubeera nga accounts ze okuli ya Instagram, Facebook okosaako ne ya TikTok bigenda kusigala birunninga newankubadde ye bambi azzeeyo ku ssomero era w'omulabira abadde anekanekanidde mu uniform ey'essomero gy'asomera mwana mulenzi Brennan Baby ekisinza okubeera nga oba oli awo kimukaabya bw'alowoozezza ku butya bambi bw'agenda okuleka bafans be followers be amuwagidde n'abamusitudde ne mumututumula okumufuula kyafuuse olunaku olwaleero wabula abategeezezza nti okuva n'olunaku olwaleero Brennan Baby accounts azigenda kusigala nga zikyarunninga era nga esimu agikwasizza mutowe iziti abamukulu we esimu yagikwasizza mukulu we okuva n'olwaleero yagenda otandika okubeera nga aba-updatinga yagenda okutandika okuba nga addukanya social media handles ze mukulu we I think asimu pya mu maaso gammwe cause nti naye alina TikTok account y'amaanyi ndowooza mukulu we yasoma dde avaako ewaka anadda ku ssomero n'ava ku ssomero nadda ewaka ekyo kye bayita de section so TikTok agenda kusigala nga agiddukanya bulungi nnyo akozi nti naye content creator mulungi erabika family yaabwe yonna y'abantu ba art ate era abantu abali well talented nekirala Brennan Baby ndooza kyasinza okubeera nga focusingako ne kimukaabya amaziga kyekyokubeera nti tamanyi wa kutandikira nga azze ku ssomero ajjukira nti emyaka 2 omwana yali ateekeddwa okuba kati essaawa zino Brennan Baby yali badde ali mu form 6 essaawa zino ate agenda kubeera nga addayo ali mu form 4 babadde nga baliko mu interview emu ne YouTuber omu ng'ate naye w'amaanyi muganda wange Alan Cruz ku Cruz Exclusive agezezzaako okubeera nga atuwa ebimu ku byasuubira nga azzeeyo ku ssomero kozi nti batuuse ne bamubuuza agenda kukolera ki ekintu ky'okubanga abadde akubanga nnyo abasomesa actually ng'akoona nnyo ku mize gyabwe ng'ate agenda kudda ku ssomero abafeesinge wabula agambye tagenda komaoko buli lwanaafuna oluwendowendo oba olukusa akakisa akaddamu okukola videos ajja kubeera nga akola ebyo abasomesa still abagenda okubeera nga bajja nabyo mu classes oli ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG watali ndowooza munnange akuwananyanzikiriza nkusiibulire wano nsobole okuyiiya content gw'ogenda okuddamu olaba.